ate amanya gaaki nze nteesa nga bwe bakeera ku makya oli n'aleeta omulambo n'agusiba mu family then ne gugenda ne guziikibwa ku kijjo ekitali kyagwo ffe tusaba LOC tusaba poliisi eyambe omulambo guva ku kijja ekitali kyabwe kubanga baziika omuntu ku kijja ekitali kyakika omwana ne gwe baleeta wa maidi era omwana teyatuuka n'olwekyo mu Buganda bagamba naffe abantu abatalina bakoma kuzaala tetulina kuziika mwana atannatuuka naye by that time twaziika omwana era tusaba twakola n'emikolo tuguza amakeesi tukoze tutya tuziise omwana ffe tusaba omulambo gujjirwe ku kijja ekitali kyabwe bye byange musawo eyankubidde oyo yennyini Nakawere eyeyita Nakawere mukamwana ng'ajja ewaka bwe yajja ewaka omujjanjaba bwe yajja okumujjanjaba n'abaako omuvubuka omu mukwano gwaffe n'amwonoona ewaffe gye tukola ki gye tuli n'amwogerako ebigambo biki bingi nnyo kye twakola ne tugamba ne tujja kusirika katugende omuvubuka yennyini oli mwana wa famire tumugambe biki ebintu bino bwe twamugamba ebintu bino omulenzi n'atukonerako ebimu bwe yakonako ku bimu ne tutandika okulondoola mukulondoola gye twaggukidde ng'omwana wa maidi era ne tunoonyereza ne maidi ne tumukola ki ne tumufuna bwekito bwe kyajja ono yayonoono famire member nga mukwano gwaffe mu famire yajja n'amwonoona gye tuli ng'akimanyi bw'anaamwonoona oli abimanyi ajja kujja abyogere kati ffe twasirika ne tulumba omwantu oyo ne tumugamba ebigambo ye yajjeeyo okutubuulirako ebimu ebirala ne tubyenoonyereza ne tubifuna munene bulungi tosobola kumanya kubanga yajjakokko naye munene n'olubuto olunene kakati nga bwe tulaba ekuva edda era bw'ali tosobola kumanya mbu kakyukangako omufu twagala abafamire batugireyo omwana gwe twaziika eri bamutwale tuyambe meeya atuyambe basobole okutwala omulambo gwabwe ogutali gwaffe omuntu gwe baleese nga temutegere na kutegeera ne bamuleeta ku kijji kyamu nga temutegedde kyabulabe nnyo kale oba mumuteekawo yandibaddewo naye bwe muzuula ekintu ekyo ne mukirekawo Buganda kiba kyabulabe nnyo tuyina n'emikolo gye twakola ku mwana oyo tegiba mirungi ng'omwana oyo kirabika bamugyamu buki bujja ate ffe twamukolako emikolo ng'azi eyazaalwa kati ebintu ebyo nabyo twagala tubikole ki tubijjeeyo Erikeria Brotankome Vice Chairman w'ekyalo kino twafunye ekikangabwa eky'amaanyi ku kyalo kyange kino ekya Kinaawa ate mu maka gano ag'omwami Kivumbi oluvannyuma bo okulowooza nti baafiiriddwa omuzzukulu era ne batikola ku nteekateeka z'okuziika omwana n'atwalibwa n'aziikibwa bitwandiise ebijja by'abajjajjaabe naye oluvannyuma kyazuuse nga omwana gwe baaziise yabadde tasiwa wano waka nga omwana omukyala mukamwana mu maka gano yalimbalimba bba nti alina olubuto bwe yamulimba nti alina olubuto n'akozesa advantage eya omukozi we owawaka bwe yazaala omwana n'afa yaaya oba omukozi owawaka n'asitula omulambo ono omukyala n'asitula omulambo n'agujja ku mukozi ne baguleeta amaka gano ne bakungubaga wano nga balowooza nti amaka gano gafiiriddwa omuzzukulu naye ng'omwana gwe baaziika talina kakwate konna ku maka gano omwana yali mwana wa mukozi ono omukyala mukamwana mu maka gano tazaalanga ku mwana era tabanga ku lubuto so kakati twageza banga ensonga eno mpanvu erimu okufa kw'omuntu erimu omuntu atazaalanko naye neyerimbika nti azadde erimu okusitula omulambo okuguleeta mu maka naye amaka nga tegaliimu kakwate ku mulambo ogwo bwetyo ensonga zisalawo zikwasa poliisi ate omukulembeze kuba embeera omukulembeze kyambeera mukulembeze mu ggwanga nsookera ddala okuvumirirwa ekikolwa
ekyabakyala abaagala okufuna ebyenfuna ne balimbalimba abasajja nti bazadde oba balina abaana. Ekikolwa ekyo kya bulabe nnyo lwa nsonga kati baziika omusaayi ogutali gwa famire eno ku kijja. Ekyokubiri, omwana yennyini omukyala gw'ositula otya omulambo ogutazaalibwa mu famire ne baguyingiza mu nnyumba, abantu ne bakaaba ne bagukolako emikolo egy'ennono. Ekikolwa ekyo kya bulabe nnyo. Nsaba abakyala okwetoola eggwanga lyaffe lyonna lino Uganda, tubasaba ebikolwa ebyo bya bulabe nnyo. Kuba kati tutwebuuza n'omwana yafa ki? Waliwo omulimu gw'okuziikulayo omwana ku bijja, bamwongereyo ku bijja by'abajjaabe. Nfumirira ekikolwa kino nti kibi nnyo. Abakyala tweddeko kubanga ekyamazima tekisaana. Kireeta abakadde bange Kakoza Posiyano defense w'ekyalo kino ekya Kinaawa, ekikulemberwa Lutaaya Edward Gakirawo ku Nakawuka Road. Nze abantu bano bategeera vice chairman eyambuuliddeko nti waliwo omukyala eyalimba omwana owa wano owa Mwami Kivumbi nti alina olubuto ate nga kirabika yali talina lubuto. So kati nabanga ate maidi ye yalina omwana, bambi maidi omwana we yamufaako ate mukazi we yamufaako ate mukama we yamwetikka muleeta wa ssezaala we okumulaga nti no ye yafiiriddwa omwana olw'okuba nti yali yeetaaga obuyambi obw'enjawulo. Amawulire ago gatuusa vice yagantuusizaako era nange nkubidde bakama bange okuli poliisi y'Ekyengera ne Kabojja esobole okuba nga etuuka wano lwabe engeri gye banahandolinga ensonga ezo. Ne Giso Kyengera Town Council naye mutegeezezza bulungi ensonga babe nga bazitwala mu maaso kubanga be bansingako. Mu kitundu kino tebibeerangamu mu butuufu era nange neewuunyiza nnyo ng'ensonga ezo ddala ntuuseewo nga ddala ntuufu. Naye nze kyenkubiriza abakyala, ebyenfuna ekyamazima by'amaanyi musobola okufuna naye mugenderere nga mulya ku ssente, mulyeko entonotono ezitaabaleetera ebizibu byenkana kutuuka ku ebyo. Mbaagaliza olunaku olwo. Twafunye ekikangabwa mu maka gaffe Kinaawa omwami Joseph Kivumbi. Ekikangabwa ekyo waliwo omukyala mutabanyi wange yayagalako eyatusibye omwana n'atuleetera omulambo mu maka gaffe. Ne tufuna ekikangabwa eky'amaanyi. Oluvannyuma ennyo mu kunoonyereza ne kitegeerekeka nti omufu gwe twazise si waffe. Era omulambo ogwo bwe twafunye amawulire ago ne tukola okunoonyereza ne twesanga nga maidi we ow'awaka gw'abadde akozesa ye yazadde omwana oyo, n'amugya ku maidi n'amutuleetera ffe tumuziike ku kijja ewaffe. Era omwana oyo ne tumuziika mu nsobi gye tutaategedde. Wabula tusaba poliisi LC ne LC3 tufune okuyambibwa okuggyayo omulambo ogwo ku kijja ogutali gwaffe gutwalibwe ku kijja ewaabwe. Era tuvumirira ekikolwa ky'omukyalo ono kye yakoze kibi nnyo. Tusaba gavumenti evunaane omukyalo ono mu mateeka n'omwana ono gwe baakosa naye muvunaane kyava kuki okutuleetera omufu atali waffe era ne tuba tuzikisa omulambo ogutali gwaffe. Mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 10 omukyalo oyo yajja awaka, najja ne mukwano gwe Irene ye yali amanyi ewange. Irene oyo yayitibwa nti mukyala Kanya. Ono omuwala najja n'oyo omuwala agamba nti olubuto lwa mutabanyi waagwe pitanga mukamwana n'amuleeta bansanga wawaka. Omukyalo oyo ne beeyanjula nti Oscar atusindise okujja ewuwo. Konza abasindikire kuki? Maama ndi lubuto lwa Oscar. Konze walufuna ddi? Oscar yandika n'olubuto. Konze namugaa tewali buto. Kati wayitawo ebbanga omulenzi ne mubuuza. Nangamba nange yaŋŋamba nti alina olubuto naye seekakasa simanyi. Naye bw'azaala mu mwezi ogwokusatu olubuto luba luki lwange.
naye bwe luyitako luba siki si lwange. Naye nange yaŋŋamba buga nti nina olubuto. Ne mugamba kale ogwokusatu bwe gwatuuka era mukamwana najja n'anona bulungi nnyo emmungu ezinywebwa abakyala, nazimugulira nenzimuwa n'azitwala n'anywa. Kuba abakyala bonna bakimanyi tunywa emmungu. Era abadde ankubira essimu, maama ndi mulwadde, maama kino, maama kiri, obuyambi nga tukola ki? Tubuweereza. N'omulenzi era nga ssente aŋŋamba maama nti muweeyo ssente bwe ziti, maama tukole bwe tuti. Maama ndi mu ddwaliro bampadde ekitanda nga ssente tukola ki? Bw'atuuka ekiseera ennaku z'omwezi nga lumu, mulenzi n'aŋŋamba maama nti oyaŋŋambye mbu olubuto lumulumaaluma naye muweereza ssente emitwalo 80 okugula obugoye bw'omwana. Aŋŋambye talina bikozesebwa konze kale. Mba ndi awo ennaku z'omwezi nga 3 nali ndina mu kkubo nga tulina gye tugenda okuziika. Ku makya ssaawa 3:20 nasangako ka message ku ssimu yange n'aŋŋamba maama nti nzadde. Konze ozadde? Nti ye konze mwana kinti muwala. Natwala obuvunaanyizibwa ng'omuzadde ne mukubira essimu ne mubuuza ozaaliddewa. Maama nabadde ngenze e Lubaga, naye Lubaga ne bansaba obukadde 2 nga baagala kunnongoosa. Sisita wange Tiifa najja n'anzijjayo n'aŋŋamba tugende mu Ndeeba. Era ne tugenda mu Ndeeba, Mukama n'annyamba, ow'omu Ndeeba n'ankolako n'enzaala bulungi. Konze omwana mulamu nti mulamu bulungi, konze Katonda yeebale. Ne mugamba naye siriiwo ngenze kuziika. Naye bwe naaba nkomyewo nja kujja nkole ki? Nkirabe. Bulungi nnyo ne ŋŋenda. Ziba ziwera ssaawa 6:45 ne nfuna essimu ye. Twali walako nga tugenda kuziika. N'aŋŋamba maama nti omwana gwe nzadde afudde, konze afudde ki? N'aŋŋamba nange simanyi, ekintu kize mangu ne kimutuga, simanyi kituuse ku mwana. Ne mugamba ye omwana abadde omulamu nti maama omwana anfuddeko. Ng'era ali mu maziga amayitirivu ennyo ng'omuntu akoze ki? Ne mugamba ye tewali buzibu. Ne mugamba naye mbadde ngenze kuziika. Era nagamba ow'emmotoka gwe ne mugamba yimirira nveemu. N'aŋŋamba ati ne mugamba muyimirire ne nvaamu. Ne mpulira bubi nnyo nga ne pressure zirinye ne nvaamu. Ne nkubira munnange oyo ne mugamba bangambi mwana gwe bazadde akoze eki afudde. Saali mubi. Omukyala ne mugamba tugenda kukola tutya? Naye ndi walako. Nakozesa boodabooda obwangu. Mba ndi ku boodabooda n'ankubira. N'aŋŋamba maama kati tukoze tutya? Ne mugamba sooka olinde eka teri muntu mukulu male okuba eka ndabe ki ekikola ki ekiriyo. Nakwata essimu ne nkubira eka, ne nkubira omukyala ono Aida. Ne mugamba Aida oli ludda wa? N'ambuulira waali. Ne nkubira muwala wange essimu nga teriko paka namugamba agenda eka nfiiriddwa. Onnyambeko. Essimu ya muwala wange teriiko eya musawo. Naye nnyamba obikireko ne ku musawo awo wammanga ne banneibo babikireko. Ndi wala nzija, ndi ku booda, kaninye booda. Entambula embuzeko ye kale. Kuba gye twali mundako mu kyalo. Ne tukomawo, ne nkwata ekkubo, n'ankubira n'aŋŋamba maama tukoze tutya? Ne mugamba omanyi olina entambula? N'aŋŋamba sina ntambula. Ne mbuuza olinamu ssente? Nti sizirina. Ne mugamba ky'oba okola kwata omulambo ogutwala eka. Funa space omukwate omulambo mukole ki? Ogutwala eka. Era natwala obuvunaanyizibwa ne musindikira ssente ku ssimu. Ne bavuga omulambo ne baguleeta. Natuuka ssaawa 10 ne ngenda kusigula ne ngula keesi ne ngula embugo ne nkomawo. Nasanga bannange bali. Mukyala Aida nga namugambye dda nfunire entambula etwala omulambo ku Kijja. Era emmotoka nagisangawo ne njogera n'ow'emmotoka ne tukkaanya ne bannange abaaliwo abaatoola ssente ne tutwala omulambo ku Kijja. Otaata yayita buyisi n'agenda n'asima ne tutwala omulambo ku Kijja okukola ki? Okuziika. Omukyala n'avaawo olweggulo n'aŋŋamba ŋŋenda. Ne mugamba lwaki ogenda? Ndetse si wasibe. Ng'alina Tiifa mukwano gwe. Wagamba nti muganda we. Ne bagenda. Ne mugamba wandibadde ne nkujjanjabako n'aŋŋamba maama nja kukomawo. Yagenda ewa bwe yamalayo ennaku 2 nali ndi awo n'ankubira maama ngenda kukomawo eyo. Konze kale tewali buzibu. Yajja awaka. Ne mujjanjaba, ne munyiga, ne nkola ng'omuzadde gyandikodokola ki? Okola.
era ofumbye ekyenkya omuyize Nakawere okoze buli mulimu gwa Nakawere gwonna. Juzi nangamba nzirayo kati nengamba omwana omukyalo ono ng'abeerawo n'asinda ndi bubi wano wannuma nenkera ku makya ne munyiga mutwalako mu ddwaliro paka nagamba omulenzi weereza ssente omukyalo ono ali bubi. Omulenzi n'akwata ssente n'asooka kusindikira emitwalo gy'ayagala ne balamube ne beesondasondamu awo ne bamusindikira emitwalo 4 ne bamuwa emitwalo 4 ne bamugamba genda wejjanjabi akwata ssente ze mugolokolo nekola nemuwa n'agenda n'addamu n'asinda maama kiri bwe kiti maama nalesa amabanja byonna nabikola ng'omusandi awo. Waliwo omwana wange gwe bamuyita Kamya ati mukadde omanyi nti ng'anyumiza mukwano gwe ng'amugamba naye omanyi mukadde omwana gwe bazika gasi wa mutabanyi we ono nga lwaki nanga omwana gwe bazika si wa mutabanyi we omwana wa Meidi yazaala omwana oyo ono n'ayagala amusibe tabangako lubuto tazaalangako yalimba bulimbi osi nebyala tinkubewa ne pressure nezinnuma nengenda mu ddwaliro nenasooka obireeka ono najja ekiro ne tubyogeramu nga nkomye mu ddwaliro nempulira bubi enkera nakedde nempulira bubi nemukubira simu nemugamba ndi mulwadde nanga maama agenda kujja nkulabe era bwe yazze yandeetedde n'aleetawo ebyokunywa bikisaamulazi kirigenda mu maaso nenseetinga bulungi ennyo vice chairman nenseetinga abantu bange ne babeerawo era bwe yazze twamwaniza bulungi ne tumuwa ku cupa ya bbiya ne tumuwa ekyemisana n'alya n'anywa naye nga ffe tulina mission yaffe gye tukola ki gye tulinda. Mukama nannyamba omuvubuka bwe namukubidde simu Kamya teyantembuye najja Kamya bw'ajja nenkwata Kamya nemubuuza n'asooka agaana okwogera n'agamba kantute mukazi wange n'ayita omukyala we omukyala najja omukyala n'asooka agaana okwogera tumubuuza ono ne mugamba maama mulituufu wazaala nangamba nazaala omwana Oscar nina emyezi emeka yasoose gamba Vice nazaala omwana nga myezi 5 namugamba myezi 5 osobola okuzaala omwana nti yeyavaamu nga myezi 5 bwe yavudde awo n'amugamba omuzaala wa myezi 9 n'amugamba okakasa gwe wazaala omwana nti ye namugamba atuula awo n'atudde ebbanga dde n'amugamba si gwe wazaala omwana ono aliko eyamuzaala Nakawere tatuulanga gwe bw'otudde ebbanga eryo omwana wange n'alemera ku mwana maama omwana wange ontwale mu nkebere ne mugamba tugende mu ddwaliro kakasa tugende mu nkebere paka lwe natuuse ku kinyusi ono omukyala n'abotula ekyama omukyala Aida n'agamba omwana si wuwo omwana wa Meidi paka oli omukyala lwekiddeyo amazima natugamba omwana wa Meidi yazaala ki ne tumubuuza osobola okugenda n'omuleeta n'atugamba ngenda era musawo ne guli ani omuvubuka Paatu ne musawo be bagisituse ekiro ne bagenda ne baleeta omuwala oyo Meidi bamusanzeyo ekaawe nga gyali ne bamugamba jja tugende Sumayi yakuyita era yatudde ku ppiki yabadde asikatiro namugamba nja kukuba ono yabadde amukubidde essimu aveewo oli alina we yamusanze we yabadde yeekwese namugamba linnya ppiki tugende nja kukuba n'alinnya ppiki ne bamuleeta era bagenza omuleeta nga amabeere gatonnya nga n'obulumi Vice yasoose omugamba bw'oba omanyi wazaala tuula waggulu mu ntebe bw'oba omanyi tozaalanga tuula wansi n'amuddamu n'amugamba bw'oba omanyi tewazaala tuula wansi bw'oba omanyi nga wazaala tuula waggulu mu ntebe omuwala abadde atudde wansi nayimuka n'atuula mu ntebe lwagenza okulanga n'amabeere ataddemu ebipapula gakola ki gatiiriika omuwala n'atandika n'atulika n'akaaba ne tumubuuza n'atugamba nazaala tumubuuza omwana aluwa nga wazaala nga mmeka nga 3 ogwokumeka ogwokusatu namuzaala n'akaaba naye oluvannyuma gofe omwana oyo yajja atya okufa nangamba nali mu kasenge ne banzijjako omwana wange nga mulamu n'ayonkako ne bamutwala oluvannyuma ennyo ne bangamba bamuwadde ku gulukosi ne manya omwana yeebase bagenda okudda ne bangamba omwana afudde omwana ye ng'ono Meidi agamba omwana alabika baamukuba kayiso
akattaki oba omwana we yali mulamu buki. Ono omwana bw'amala okufa n'amugamba omwana mumpe tugende tumuzike waba Oscar, naye tobaako nekyokola ki kyoyogera. Ono omuwala omulala Irene n'abagamba nze sijja bibeeramu kambiveemu. Baali Suma ne Irene. Irene ye n'avaamu n'aganze ngenze kasijja genda aba Oscar. Sina bwe natunula ku mama Oscar oba ku Oscar n'akivaamu. Kati ye bw'akivaamu akidde ebbali. Ono mukwano gwe omulala najja simanyi yani omuwala gwe njogeddeko. Omuwala omulala najja ifa n'amugamba tusitule omulambo tugutwale waba Oscar. Tumukubire mama Oscar ng'omuwala abawulira ono kazaala mwana ne bamugamba kati gutwale waba Oscar tukuziike. Era ne basitula omulambo ne bakola ki ne baguleeta. Ekizibu kye mulina? Ekizibu kye tulina tusaba tuyambibwe tuggyeyo omulambo ogwo n'abamateeka bali batwale omulambo gwabwe ewaabwe guve ku kijja. Amateeka gamulamule, tumuwadde amateeka gakole ki n'abalala bamulabireko oba badde nebbawe. Kirabika tuteebereza nga ffe ne nannyini mwana ali mu kuteebereza nti omwana we yattiddwa buki yetutaabadde ffe, naye nannyini mwana kazaala ateebereza nti omwana we yazaaliddwa mulamu bulungi era ng'assa bulungi, yamuwadde ne ku bbeere era agamba nti ye alabika mu ddwaliro we yali omwana we yakubibwa ki empiso. Bano basobole okuleeta okufunirako ki obuyi ssente kubanga ne Tiifa muganda we yaweereza mutabani wange emesegi ng'akambwe ennyo. Mutabani wange yasinzira n'amuweereza ssente, emesegi eyo yagwa 11 yagimuweereza ng'akambwe ennyo era abadde amuwa ssente ng'amugamba ono mwolina omuwa obuyambi bw'otomuwe buyambi tujja kusiba famire yo, tugenda kusiba famire yo. Era ng'omulenzi aweereza ssente era ne ssente ze yakasembayo oluno gyo ng'azadde ndoza kali akakadde nga kamu 800 mu nnaku zino. Abaana abawala kati babba nnyo abaana ffe awooli omwana n'amuwooli buli wamu n'asimbawo okugulu. Naye kati twagala gavumenti eno emuvunaane oba asibibwe n'abalala balabire ku ki kwoyo ababadde onyanga agambye ki tebamalaako mirembe ego bino tebabitegeera. Kamwana yazadde omwo. Ndi matabani mukamu naye twafuna amawulire gamuula okuzaala omwana naye yali amaze ebbanga ddene ng'atera n'okutukyalirako wano ng'ali lubuto n'agamba yazadde omwana wayita ebbanga ttono. Okusanyuka okungi twaddamu owulira amawulire nga weesewo essaawa nga 2:03 naba tukubira essimu nti omwana akuze eki afudde. Mangu abo netupapa netuvako bye twali tukola netubiyimiriza netubisuulawo netujja twagenda otuuka ewaka mwana twasindise transport nga bamuleese mu ddiro mwali Lambo tugula keesi tugula embugo era nga womanyi nti omwana omuwere abamuziika baba batonotono netwagala kusasamaza nnyo kyali era twabikira abaali okumpi abantu nga 50 netugenda tumuziika ekatulaga. Naye ate tugenza okuwulira eŋŋambo z'abantu nga bajja bagamba ti omwana gwe mwaziika teyali wammwe. Ekitukwatako kwe kukubira akakiiko akatwa ebbaluwa okuziika omwana oba ebbaluwa twajja kwerusi etukkiriza okuziika. Owakakiiko najja ne tumuyitiramu ensonga kwe kukuŋŋaanya obujulizi era muk'omwana wali awo musobola omwebuuliza ebikirako awo. Amanya ge yange
omwana taata w'ekivumbi Oscar naye taliiwo mu kaseera kano. Ali mitala w'amayanja. Ye yakitegeddeko? Yakitegeerako omwana yazaalibwa era n'afa. Ekyo sijja kulimba kuba mu relationship yaabwe. Sijja kulimba nti aba family twasooka tukitegeera. Twategeera mukazi kubeera lubuto. Then n'azaala omwana n'amawulire ge twasembayo funa omwana ayafa. Oluvannyuma ennyingambo tuziwulidde ku kyalo nga wona awulire engambo ku kyalo. Kati twakizudde omwana yaliwo oli omukyala bwe baatugamba netuyita vice eyabikwasaganyizza era mu kuzuula okutuufu kulabika nga omwana ekituufu vice mu kujja kwe kuleeta oli omukyala gwe bagamba nti ye yazaala omwana n'afa naye ngaffe tubadde tetumumanyiiko oli omukyala twasoose mulaba nga bamuleese nti yazaala omwana naye foono ye muka omwana muula ye tubadde tumulaba abadde ajja n'atukyalirako era ono nalaba omuntu nti omukazi ng'olubuto tululaba nga wonalaba olubuto nti olulaba omuntu alina ki olubuto tubadde tunamubuuza bingi bya nnyo kubanga ekituufu naffe amawulire gugamba nti oba omwana yazaala omwana teyazaala naffe tukyali mu suspicious tebannamukebera oba yazaala oba teyazaala tukyali awo twagala kumanya information entuufu oba yazaala oba teyakola ki teyazaala. mukadde wange kiriza oveeko ebiziro meya walukagawuna kuba meya Kutagano kamubika maaso. kirabanga kirabidde wano Buganda. Ani ono? Yes? Wenda oyogera, wenda ayogera nga tunudde kamera. Kibeere. Kibeere. Walimu abaana babiri nange nabasanze nagenzi teyaleese omukono akali maka ga musajja abadapira Mathias Mulumba Walukaga meya wa Kingira Town Council nga tuli wano ekyengera ku police wazzeewo enjega obufere bwafuuse obufere omuwala yagenda ng'afuna omusajja bambi akolera Dubai ng'atandika amuweereza ssente ng'amulimba nafuna olubuto kati yabaze ebbanga lyabuuliramu olindi funye olubuto ng'ono aba atuuse okuzaala ate ng'ono talina lubuto
kyeyakoze nga addira omwana owa usigalo we nga mumujjako n'oluto bagyemu lujje kusinziira ku investigations bagyemu talunana kutuuka ne balujjamu asobole okulimba oli nti nakoze eki nti nazadde kakati oluto balujjemu omuwala ye usigalo agamba lwatutta omwana we nga mulamu ate bamukomezaawo nga mufu kati ono omufere n'abuulira oli bbaawe gwafera nti omwana yanfuddeko era n'amutwala ne wataata w'omulenzi oli katulaga ne bamuziikayo n'akaaba nnyo nfa banyige wowe bananga abafere bali mu ggwanga kakati mu bufunze nze nga kyendabamu awo ndabawo omusango gwa mada era njagala poliisi yegendereze nnyo n'omusango guno ngenda gukolako follow-up state atuwabule kyekigenda okuddako naye nga gwabaddemu mada gwabaddemu okutta omuntu oli omwana wa usigalo ono asobole okulimba oli nti omwana yanfuddeko so byebyo ebiri awo mu Kyenga Town Council naye nga nvumirira abawala abafera abataagala kukola omusajja mubuulire ekituufu mufera olw'okuba oli ali bweru ate abantu b'ebweru nze mbeewuunya muva kuno nga mutadde musenenyi nnyo ogenda ebweru okugenda okufuna emirimu naye ne muzoonoona mu ngeri nga temwebuuzizzaako oyina bannyokoko ne baganda bo oba osindikira ssente babeere nga bakola ku oli akulimbalimba n'olwekyo mu bufunze ate era nvumirira nammwe bwe nnyini abawala mulekeraawo obubbi obwo bukendeeze omusango guno gulimu mada nze nga bwengula ate ngenda gukolako follow-up okuziikulawo omwana oli kubanga abazadde bagamba omwana si wawaka era nga kyekituufu kubanga omufere akkiriza naawe usigalo omwana si wawali naye njogeddemu ne poliisi amati wano ne tukubaganyamu ebirowoozo tugenda fayiro egenda ewa state awabule bagenda sima bagise cross examination basobole okulaba kubanga omuntu asobola okukyusa statement wano mu bigambo twagala agende nga bwino yalaga nga bantu babakebedde bulungi nnyo then essaawa yonna oyo omuntu ajja kuziikulwayo kubanga si waawo kyekigenda okuddako na processing ewedde ya state okuwabula omuntu tugenda muziikulayo bamutwale gye bamuzaala awatuufu tufontwala ku story etaliimu kabuyo mampuliranga bamawe mwagala ebyomwezi ku buzibu ki obutuuseewo kayogere kigwe mukonde Sumaye yeddala ne Lubega kyabadde kiti n'omugambo oti ebbaawe yali ani akolerawo kyali kitya kati ekyono ono ayingira waati kakati Joseph Kivumbi ani Joseph Kivumbi mbeera mu kinaawo kakati sijja kulimba nnyo zikitambula na mwana olw'ensonga simanyi ninga abadde alina singa zamu ate simanyi sulira kino omuntu gweyagala toyinza mukola bwotyo omwa birungi byebeere
kati guno muwomo kiri ate kizito kiri tata gwani nze Joseph Kivumbi mbeera mu Kinaawa nalina emyaka n'emyaka n'ekweza nkaaga. gwe mutabani wani mutabani we yani mutabani Oscar Kivumbi ali ludda nali siriwo naganiza okuziika akati nefuna essimu nti nno mukamwana wange azadde omwana naafa nenika byenaliko nekomukono nzija akati bwe najja netwekumakuma natwagala omwana tumuziike kubanga jukira nti omwana omwira ayoneka mangu tumutwala katulaga tumaze okukuŋŋaana tumutwale katulaga netumuziika akati mukumuziika ogamba omukyala kazaala mwana yagenda naba nga alina omukwano gwataddewo akati bwateeka omukwano naddira mikwano gye oba nti bawunduza baali bakikoze eki bakitegeddeko kakati naba nga tayagala kukola tayagala ndoza bajje batuwulire kati olugendo okugira kuti ngati lwaki mutwogerako kino kimu anga nti obo kiri nti okimanyi nti omwana si wammwe kati n'olwekyo kati nokumanyirawo nti omwana si waffe tubuuza nti omwana wange nti omwana yali ono lwagamba nti nno mukamutabani wange yalina omukozi bwezaala omwana yakola kinaafu kati oli namusika naoleta amusirani musire mutabani wange ate mutabani wataliiwo mutabani wange alikuyo kakati namwetera wano netumuziika lwazika omwana nga si waffe kati olwekyo nimba nga nkera kumakya nengenda waseemaani nasaba buyambi tusobola okuba nti nno tuziikulayo omwana tubenga tukolaki bwesi naŋŋamba omwana waani kuga nti bagamba nti omwana wa mukozi wooli era obajja bakola kino nibamuyita mukozi era niranye wano mukozi ogenda okumubuuza bagamba nti nno omwana wange bwesi namubuuza ebibuuzo ekituufu omwana si waffe kubanga singa oli yagamba nti omwana waffe nga yazaala ekyali badde yatubuusabuusa naye kati kazaala mwana bwali ekyayeyogerera engeri gyali munene setulafumyanga nyo tulabirawo ati yazadde omwana afa ate omwana tatuuse kani olwekyo okusaba obuyambi naye nga nsaba banyini mwana bamugyeyo bamutwale awo sigala agamba nti omwana wawe era nibamubuuza akyogera ye n'amabeere kenyini bamulaba amabeere gazimbye. Wayiseewo bbanga ki nga omwana ne bamuzadde ne bamuziika? Bamuziika ddi? Omwana temaze nti nnaku nnyingi, nnaku mbale luzenga tukanye nga nnaku ziringa nnyaawo era nze nsaba buyambi n'abavuga n'ababukedde n'omuze nyambe bangirewo omwana atali wange ave ku kijja kyaffe agende ku kika kyo awusigalo kya polisi ne LC enyambe entaso omugugu obuzibu obulimu. Mutabani we yategeddeko? Mutabani we yategeddeko yagambye ati yagambye nti omukazi mubi nnyo tayinza kudya mufu bamuleta mu nnyumba yaffe ekyo oluvannyuma lw'okunyamba nfumirire ekikolwa eky'omukazi okudya omwana atali wa muntu n'amusiba n'olwekyo mubyagala mumusibe n'abali bakyalireko.
sajja kutuuka emu olubuto abanja omwana watya nga twamuteeka walala ate tugamba ati twagala tuyambe olugire mufu bwekwasa ekikulu nyini yiwaali omukyali yazaala omwana tiyiganyi singa yiganyi gatikati nebintu byonna biri mulamu nabano abakola ekintu ekyo basibiwe bakangavulwe n'abalala balabire okwo balime kukola ekyo kyala bali mu mbeera ngaeyo abakola ekyo eggwanga libafunaani kati bano babasibe bafuse ekyokulagira abalala banje tukola bubi nnyo leta kuddira mufu atali waffe nomuleeta nyumba eteri yakika kiba kibi nnyo Ntamba Oliver kyali kitya lwaki wawaayo omwana yali wa musajja oba eyakuzaalamu omwana kati no omwana taata we yali ani ngaabeerawo nomuzaalira wano kati ekitegeeza nono yali akuyamba ofune bwe muziika omwana kati kikyogenda okuzaala yafa atya olowooza akyava kutinga mulwadde ng'omwana amaze okufa kati wemala omu kati bagendako omulambo